up. Stand up. Okay, sing like that. My check. My check. My check 1 2. My check 1 2. Sing for me, Uganda. Oh, Uganda. We gonna Mommy's a good girl. Abula in that. O Zambe, O Zambe, Olyo mwana shifura, Edoboozi takali sepiti, mwana gwebika wezera, Edoboozi yo mama yemalira, O Zambe, O Zambe, Olyo Muwala shifura, Back, bye. Again, Neta nyabu, chifra ya fuwa, bye. Chifra ya fuwa. Bye, chifra. Oh, yes, kumbaga chunkuri tugamba tino berango subscribinga, likinga, ate oberenga o sharinga moze. The Megatron is my name. Omukutu tuli ku gwa Megatron Media. Remember nina binji nyo bengendo beranga ntusako nakuno olwalero nabadde ntambulao nengwa ku mwana wa Rema Namakula, omwana oyo gwe yakazaala oba gwe yazaala right now oba aweze emyaka nge 3-2 nga ayina engeri gy'ayimbamu neŋŋamba oh my omwana talent atutte ya maama we. I was more than happy okubeera nti omwana ono at least omanyi abayimbi abasinga balina abaana abakulu naye tebagenze nnyo mu kuyimba, kiringanga kusamba mupiira. Abebweru oyo bakimanyi okusanga omwana we yali omusambi w'omupiira nga aguzanya kiba kizibu nnyo, kiringanga na kuyimba. Kati otuna abantu baffe wano ba legendary abali mu industry ya entertainment oba bayimba edda bano baseba tatu tulinawo mwana babasudde tetulinawo mwana Kafeero ayina Swaziniga senga agenda n'azanya firimu naye ebyokuyimba naye ennyimba zora azayimba mbi okamala obukamazi. Tewali muyimbi ayina mwana ng'ogamba nti onaayimba ngamba. But this time round nalabye video y'omwana ono nga Rema postinzeyo ku mukutu gwe ogwa Facebook oba ku mikutu gye ekyenjawulo nga alina eddoboozi eddungi nga otulaba otogamba ono omwana ku myaka gy'alina n'ayimba bw'ati olwowaana akulira ajja kuba atya. Remember Rema Namakula be bayimbi wano mu Uganda ndowooza abakyatukwatiridde. Mayimi industry efudde. Tuyina kati right now tunulira ennyimba ze tuyina ze tutambula nazo zo Zambe zenkudi ennyimba ziri awo nawe oluwuliza nogamba naye tosawuliza luyimba na nyazaalawo naye nga Rema ye Namakula wali okubeera nti akyatu. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Ennyimba ziri awo nawe oluwuliza nogamba naye tosawuliza luyimba na nyazaalawo naye nga Rema ye Namakula wali okubeera nti akyatuwera ddala musiki. Rema Namakula be bayimbi ndowooza kati abakyala abakuta kati music industry bw'otunuulira nti Shiba wali Spice Bambi naye wali afuba naye nga Rema Namakula each and every time abaona abanga atukubira ddala omuziki. Ate ekisinza okubeera nti kimuyamba ye ebintu bya politics tabiyingidde nnyo. Awene politics akoze kyamaanyi okubeera nti atona industry yaffe naye kakati ye Rema Namakula kye yakola akola bibye era omulaba ku mikolo yekola buli kimu bamubuukinga n'ayimba n'akola ki y'abantu bamwagala love gye bamuwa nnyingi era olwa weyategeka wano yali ku Sheraton yakubira ddala bulungi nnyo najjuza ebisaayi ekintu n'akijjuza paka kutuleetera kitanda ku stage. Naye nga I was more than happy okulaba nti ono omwana at least tulaba future weeri mu kuyimba. Nkiddamu abayimbi wano mu Uganda tewali muyimbi oba ebbanga lyonna litubaddewo tewali muyimbi atuleetedde mwana we mbw ayimbi. Otulaba basudde tuwaana bawaayi bannange yali nabbi yayimbanga, Kafeero yayimbanga, Sebata yayimbanga, botuna Ella
ono generation yebaddewo bano gye balwana okubeera nti baga naffe katukole ekyaffe Jose Chameleon abaana baalina tetulabamu muyimbi Rasta Pio Bobby Wine abaana baalina tetulabamu muyimbi Bebe omuyimbi gwalina ono Pepper Daddy si muyimbi ayagala ebintu era wamulaba yagezaako okubeera nti ayimba nga taatawe ne bigaana nakola business yali yakola ki era gyali eyo back then namukolako ko interview naye ng'omulaba ekirooto akirina ono omwana Pepper Daddy Alan Hendricks ng'agamba nja kuyimba nja kukola taata byakoze eki byakoze naye nga kyo kigaanyi era ndowooza yandikoze business endala okuyimba kuno n'akuvaamu kati tolaba ono omwana gundi Sali mtabani wa Bebe Cool oyo alimu express ye yalonda bulungi kuba olaba future bright mwana ine empisa omupiira akusamba mulungi badane balina n'okuyita ku tiimu y'eggwanga naye n'abayita abaana asema babajja bweru w'eggwanga bajje bakube wano omupiira omwana ono omwana waali asamba bulungi omulabe amagezi alina mangi ku mupiira naye Uganda Cranes bakochi ne bakwata abantu be bajja eri ebweru sima bajja kusamba wano eri tebasamba omwana mumuwa omukisa asamba omupiira oshegede ono omwana asamba omupiira si muzannyo besenga bayita ne ku tiimu y'eggwanga ne bawesa tiimu yaffe ekitiibwa naye ati bano bebaleeta abamu simanyi oba malyo ga nsimbi nti olwo bayinamu kasenti n'agamba akanteekeyo bampe naye wano omwana ajja kukuba omupiira so mbadde ndi ku nsonga ya abayimbi okubeera nti tebaziza abaana baabwe mu kuyimba naye nga Rema Namakula watandika n'ono omwana n'atandika mpola n'amugjayo mpola ng'amugje wansi nga munacharinga mpola omuzika ayinza okuyimba ate talina kumupapira kuba tulabe wala abaana abato be baleese mu industry eno nga babapapira for example Baby Gloria oba akyali baby ennaku zino mulaba alanga oba mifaliso oba alanga bizibu waali awo mu buto bantu baali bamwagala nnyo kati bwakuze ne babanga abamugjeeko amaaso ba fresh kid baabula yabula ne taatawe kayoba ali nnyo mu by'okusoma ayina gundi awalala wayagala walina ekkuba eddala lyayagala okukwata nze naawe fresh kid taliiko Felicita mukazi wattu naye alwana omanye okubalansinga ebitabo ne music it's not is a thing oba olina okubeera nti olwana nnyo remember oli eno onoonya bazadde banoonya school fees abaana abamu abazadde abamu baliira ku baana omwana waaba takoze talya kwegamba biba bizibu omwana n'obanga omutaddeko omugugu ogw'amaanyi fresh kid takyalabika Felicita takyalabika yali ategesaawo ekivunu ndowooza ne bamusalira amagezi ne bamuga akijja kusala beera mukkakka mu kivunu ndowooza ne bakisazaamu bayangzi yali akuba oluzungu nga n'ebyayimbi olumu tetubiwulira yagenda n'oluzungu lwe so okuyimba si kwago naye nga Rema Namakula mwana ono tumusabira birungi byerera bere nga agenda mu maaso kozi kino ekintu kyakoze n'abantu abakulu tebakola ki tebakikola luyimba lugwanga teruyimbika national anthem teyimbika batera okubawa n'abaana enzinda n'abali wano ku Megatron bakuwa akazinda lutandika oyogera ebigambo ono omwana byayogedde nebikola batya nebikulema ebintu si byangu naye nga Rema Namakula big thumb tukwebaza okubeera nti at least oyina ettaafa ly'oyagala okubeera nti ogatta ku music industry ye Uganda gwe woovudde omwana abeere nga addawo atuwere eddala ekisinga. I believe in you, I believe in the kid asobola okubeera nti atuwa ekisingawo wano woomutandise n'omuleeta muto naye omuleese omutukubye n'atwala eggono lyo ojja kuwulira ekigenda okubeera ano omwana ffe tugenda mumuwagira cause she's beautiful omulaba ali talent weeri cause omuntu alina talent omulabira gwe omwana ono emwanyi eno erimu omuwula so kati omwana ono alimu omuwula era Rema Namakula big thumb omwana ayongerera ddala muteeka mu maanyi ffe wetera okubeera nti tumulinda music abeere nga mutukubira ddala bulungi nnyo bwe natunuuliddeko nenyongera okubeera nti nkola research ku nsonga eyo ey'abaana b'abayimbi abayimbye oba abayimbi abatadde abaana baabwe mu nsiko ey'okuyimba internationally wano mu Uganda kyo kyagaana gwe naawe ali osobola okuba eno nga wayi nze nina omuntu omukulu abadde mu music industry eno yatulekera omwana we era ayimba bulungi bwe naligeza okutunula ku lisiti y'abayimbi abalina abaana baabwe nga babatadde mu kintu ky'okuyimba waliwo omukyalo gwe bayita Miley Cyrus ayina muwala we bamuyita Billy Ray Cyrus era nga naye yamuteeka mu nsiike y'okubeera nti
mutandise okuyimba mpola mpola. Waliwo omukyalo gwe bayita Lisa Marie Presley aina muwala we bamuyita Elvis Presley naye ayimba kino. Rema Namakula kyakola ndowooza akikopa ku bantu bano manyi bo kuva buto bajja abaana bwabwe nga babataddemu kiri nti yes ogenda kuyimba nga nze bwenkikola. Ekyali wano mu Uganda ndowooza Uganda engeri industry gyetaliimu ssente omuntu aba ayiriba buli kaseera aba mu mbaga aba ku buvulu anoonya ssente aba talina budde abwamwana kubeera nti ambeerako nnyo nti naye atwale career ye gy'alina. Naye nga I think ekintu kino abaana bakitebateekamu kuva buto nti yes osobola okubeera nti okikola naye sometimes ti olw'embeera eri mu ggwanga erya Uganda abaana ne bakula ng'era naye ndowooza ne mu otunula nti mu South Africa twalina Lucky Dube teyalekawo ndowooza mwana muyimbi kyalina ekinene nnyo alina muwala we naye era ddabu bino bye yayimba si muyimbi mulungi talent simanyi abayimbi teri muyimbi azaala mwana nga alinamu ekintu ekyo. Nalaba Bomara ayinayo Bomara alabika ayinayo mutabani waawo owamalasa atera okukola festival ez'enjawulo ntera omulaba yayinza okubeera nti ayimbayimbako naye nga ebigambo bikambwe. It's hard to find omuntu nga omwana we ali nnyo mu bintu by'okuyimba naye nga katusabire mwana muwala oyo oba muwala wa Rema abeere nga agenda ku level endala. That aside nga tuvudde ku Rema Namakula mu congratulating nze kiwedde nalabeka video ka Moti and I was more than happy. Yazzeemu Gondiyo Zambe nga ali ne muwala we gwe bayita Koko ayina enkola gye yakakoze ndowooza kasooke nkabawe then after ngenda kabateera waawo ngende bugezi maaso babadde ne muwala we gwe bayita Koko ye kye yakoze challenge neyo Zambe jjukira nti oluyimba luno baali balukola dda naye nga omanya amanyiga Mukama Katonda talya paani Mukama Katonda talya nguzi oluyimba luno ate lwakomyewo ne challenge eno mbu yali yakolebwa dda nga Shifura era atudde ku bisambi by'omuvubuka ono nga mbadde mbalaba. So oluyimba luno out of the blue luze ne lubanga lukachinga up abantu ne baluwa attention ate ne balwagala. Remember tubadde n'oluyimba enkudi nga liri puzzle Akubye enkudi ye ajongeddeko ebigambo enkudi etambudde n'ebigambo ya Rabbi ayogera kino n'enkudi etambula n'asawo n'abanga akola nkudi festival oba giteekayo mu gwa munaana which I think yakola a bad decision. Atusobola kubeera nti ofunye hit right now ayina ogamba nti kambabeezeewo. In Uganda music tabeerako kumala bbanga music gwe tukuba music alinga ssanja abuubuuka buubuusi. That's why amagezi ge nali mpalil puzzle alina kati akisobola asobola okubeera nti ekivulu akijeeyo gye yakiteeka n'akisembezaamu n'agenda ku La Bonita n'akuba oba n'agenda ku Freedom City n'akuba koza abantu bali ready okubeera nti bamuwagira naye eyo gye yateeka it's hard for him to get fans abagenda okubeera nti bamuwagira. Tujja kuba tetuli ku nkudi kwa right now enkudi uzamba agibisse ono muvubuka agibisse mpozi nina akantu akanyumira right now ate Shifura ayina nnyo attention y'abantu okusinga ono omuvubuka Ozambe cause when you look at Shifura namulabyeko awo ng'alina ono wa spin bamuyitaani awo nabalabyeko wano Shifura we bamuweredde iPhone nga yeeyagala bweyagazi bagezere bamukyalira eri ewa maama we mukulu n'amuwa Don Chris n'amuwa iPhone nali nayo komenti z'abantu nga bagamba Chris tayagala kulyambo mayagala nnyo abaamabina naye I think omugagga yasazeewo n'agamba nti nze kankole kirungi kampeereze kanyambe muntu koze nalaba ono omuwala ng'agamba nti kyetaaga right now simu talina mukulu kyasazeewo n'abanga amuwa iPhone 16 yagifunye awo olabira amanyi ga Mukama Katonda. Omuwala ono namula video gye baakola ng'omulaba avuddeko amaaso gonna amagulu maggule alinga ente erinnya loole naye out of the blue amaaso ge n'agafunamu bulungi n'akozesa akaseera kano n'afuna ebirungi ate abantu ne bamubuukira nalabeeko awo abamukuba make-up ng'alinga akasodookiyo. Please abakubi ba make-up mugenda kwefiiriza tetugenda kulaba mukazi oyo ng'oteekeko nti muzezi make-up biki ng'atunula bw'atyo omukubi ekubye olinga amusiize evvu n'omuteeka mu kamera
I think Shifla is beautiful nga taliko makeup obanga temudulize nnyo kati mwe mwagala mukozesanga marketing strategy nyenga kyemukola ate mweyononera bweyononezi. Shifla is beautiful without makeup because ne video ya trending yamutwagaze nnyo engeri gyamuola amaaso bwegati zambe najjayo kalimi nakola cha. We wanted that Shifla. Tetwala Shifla wa makeup mwaba makeup artists abatansoleta akajanja mwefuula nti mwagala nyiriza Shifla wali amalirawo era za video eno gye yakola n'ono omwana ozambe eri much more better than the ones ze mutandise okubeera nti mukola. Shifla ekintu akifunyemu. I think right now Shifla mizani eringa yambizi. Shifla ali eno ozamba ali wana amunoonya. Shifla ali waggulu nnyo cause right now mulaba agenda ne mubivulu sebo agenda mbivulu n'abuuza ku bantu n'omulaba zino zi live band abeerayo yatandise okukyusa engeri gy'ayambala nsubira n'akabasita kajjako kaveeko kozi wofuna kasente embeera yonna ekyuka. Shifla omulaba nti senga afuna ekisajja ekigagga ajja kubeera bulungi. Abaana bo bagenda munoonya olw'eriiso lye n'okubeera nti bamucekingamu balabe nti ali ati engeri gy'anyoola eriiso gy'anyoola n'ekiwato tulabe. Abaana bagenda mugira munyoola naye abagamba Don Chris mbw ayagala kulya mu kikomye. Don Chris yakikoze kubeera nti ayamba mwana yawulidde omulanga gw'omwana ng'agamba talina ssimu naye n'asaba okubeera nti ateeka ettafaali ku muwala ono Shifla. Naye kyanneewunyisiza kino nkiddamu atannafuna teweekubagiza one time kama Katonda ajja kujjayo obulamu bujja kyuka out of the blue ng'omwana ono video eno banga bibagikola dda akayimba kaze ne kafuuka ekizibu Kenya kakuba nalabyeko guy ono MC Gogo guy oyo abeera Kenya ng'akayimbe Kenya kyekeekola Tanzania kyekeekola everywhere bayimba zambi naye omwana naye gwe yakakola naye nabanga shininga Shifla afuna bugigi nagenda natula ku bisambi baba MC nagenda mu live band natulako ku bisande yatula ku bisambi by'abantu namuula amaaso najja ya kalimi kwegamba Shifla is shining and let the girl shine. Aba complaining anti Shifla yafuuka atya celeb biki byatuwa. It's her time mumuleke ashininge. Nalabyeko Ozambaawo ng'atayingira bannamawulire. I think Ozambe beera cool and fame tekuleetera kubeera nti oleeta amalala. Tulabye abayimbi bangi nga babikoze era abantu abayimba ennyimba mu style yo ez'obuwemuwemu ezigwemula ezikolakola emitwe eziyingira mu kisenge nnyo tebabaddeeko nnyo. Bano ba Master Blaster omusingi mwami teekawo emmese njikuba emmese right now simanyi wajali ali eyanywa bwenge bwe kwegamba embeera bwetyo bweri naye nga ffe kwetuli wano tulaba waje bigenda. Naye mbadde nkyayogera ku video ya Amocho Mbalanguzi eya trending. Otulira ba comedian wano mu Uganda betulina abata nchite nti disappointing nga abalala. Amocho Mbalanguzi is a true comedian. Kubera nti sustain okumala ebbanga eryo lyonna si kyangu. Most of the comedians abajja otunulira ono omwana MC Mariachi eyakoppa ekintu kyokuva mono omwana omusajja yagenda n'afumbirwa ekizungu ani ono Kapali yajja ekintu kye n'akikola naye ate n'abanga afunamu obuzibu okubeera nti abantu bagamba awemula nnyo. Obwo nabo buzibu bwennyini okwemula kwamuleetera obuzibu naye nga Amoti ye bwajja bwati ku stage olabira ddala nti is a true comedian ayina kyatuleetedde ekyenjawulo. Ffenna tuba twesunga bwesunzi naye nga challenge eno bantu bangi bagikoze naye nga Amoti yagikirinze. Yatulagidde ddala nti Amoti comedian si muzannyo si wakusaaga. Amoti ayina embeera gy'ataddewo. Ne muwala we Koko right now ye footsteps zyatambuliramu okubeera nti agendako ewataate we byakola naye nga Amocho Mbalanguzi yakyasira okubeera nti akola gundi challenge yozambe esiza ova ku ya Shifla. Amocho Mbalanguzi olina kubeera nti omuleka walamu. That aside tulina ekivulu kya Gravity omutujju ne mwana mulenzi Mick Wine muganda wa Bob Wine yavudde n'abanga ayogera ku nsonga y'ekivulu kye yategese yagambye bw'ati ku nsonga y'ekivulu kino kuba Bilio DTM ne Gravity omutujju bonna beetaddeko oba nti Gravity yamutaddeko
yes gravity yamutaddeko ekivulu awo kamuwulirize muwulirize ono Miko Wine twabadde tuli awo gravity naye n'ateekayo n'akuteekako gwe wamutaddeko eyakutadde nze simanyi kubanga nze nkunyumiza story yange so mu story yange mwosobola okujja kikyengezaako okugamba nze na booking I was supposed to book ekifo nakibooking ennaku z'omwezi nga 11 ogwokusatu ukitegedde I was supposed to book it on my birthday so that the show happens on my son's birthday nali nakibuuka nkizze ne mu Luganda nali nakibuukinga ku birthday ku mazaalibwa gange so that show ebeerawo ku mazaalibwa ga mutabani wange okitegeera so nze nga bwe nkugambye nyimbidde buli muyimbi buli omu ne gweyogeddeko naye namuzumbirako ku bivulu bye so bwe kibanga ddala kituufu yakitadde ku lunaku lwe lumu nange munnange ate nzaani asalawo sina kyakkola munnange sina kyakkola bw'aba bw'atyo ye bw'asazeewo kunsasula no problem nze I'm ready to sing for my fans. Abantu balowooze nti nno wano waliwo obutaagaliza simanyi kuba nti mwetaddeko simanyi naye nga nze bwe nkugambye ne boogenda ku kifo ku jahazi n'obuuza bajja kuwa bajja basobola n'okukuwa receipts ne bakuwa byonna buli kimu basobola basobola kikuwa so kakati simanyi nze kyekyo ekirowoozo kyange nga bwe nkubuulidde bwe nali nkitambudde tekisoboka kubanga singa nali njagala kikola mu mutima mubi kuddira muntu yenna muteekeko ekivulu nandibadde nakikola dda in fact even before some time back nateekako ekivulu ne wabeerayo abayimbi abagenda okugendamu eyo time neŋŋamba no nzeka let me withdraw okitegeera ate era neŋŋenda ne mbayimbirako so that's me nze nkola kintu mu mutima mulungi ogwagaliza nange ogweyagaliza nayogeddemuko naye ne mugamba nti gravity ozze okola ebbanga ddene nnyo Miki ataddeyo lwaki tomuleka n'agamba gwe wamuyingiridde era ojja kijja yaŋŋa mbeera zaagala nnyo okudisikasinga bantu bwe mba njogera ku public era siri muntu ageya ne bwe mba siri sosogera na public naye nze kyemmanyi nina konsati yange ennaku z'omwezi nga 7 omwezi ogw'omwenda ku jahazi pia munyonyo mwenna abampulira zezo n'ensonga za Miko Wine alina konsati ye ekivulu kye nga 7 ate ne amwana mulenzi gravity omutujju yakitadda buli omu agamba buli omu yanyigirize yalumbye mune soka tulabe wakibigenda okubeera nti biggwira remember gunda gravity omutujju alina ensonga ne famire eno kakati oba yagaddeko balagako oli ali wanenemu oli ali lugogo ono ali ku jahazi kati katolayo wakibigenda okubeera nti biggwira byebyo nno byakutuusiza ku lunaku olwaleero remember tambula ne bannaffe aba Victoria University bagamba nti nno gwe wenna ayagala okubeera nti oddayo okusoma genda ku university egenda okubeera nti ekuweesa ekitiibwa International University ogenda obeera nga osomera ofune eddala emirembe value for money ye Victoria University bagamba nti nno balina koosi zonna genda obeere ng'osoma genda osome guno omulembe si gwe abataasoma ng'osomera ku university egenda obeera nti ekuwa ki ky'osinga okubeera nti weetaaga ekuwa ekyamakulu erina value for money ye Victoria University balina koosi buli emu gye weetaaga bakubira ku namba y'essimu eri awo bajja beera nga bakuyamba oba genda obatuukireko wali ku Jinja Road bagenda beera nga bakuyambira ddala mu ginyu eyamaliza senior 4 genda osomera ku university eyamaliza senior 6 ng'olina principal passes 2 genda still obeere nga osoma wali ku Victoria University balina koosi endala nnyingi nnyo balina koosi y'okusoma pharmacy okugaba amadagala balina business administration mass communication byonna buli koosi gye weetaaga bagiina kujjaso wekumire wekumuziko mu kutu gwa Megatron ate tubeere nga tukuweereza nga tambula eno wanaffe aba Victoria University Mozart Megatron is my name stories na nyingi nnyo zijja tuva ku mukutu gwa Megatron tukomaawo